Wetutuukidde ku Arua Park embeera ebadde yavaawo mpitewo nga poliisi egezaako okuzikiza omuliro ogukutte ekizimbe ekiyitibwa Nyumba-Kubwa. Ekizimbe kino kubaddeko amaduuka g'engoye, gaasi, battery ne kalondo omulala mungi. Naye nga muliro eyo waliwo alina dduuka ya chemical. Muliro yava wano ku gundi yavudde wano ku chemical eyo. Muliro guno gwavudde ku gaasi eyabise. Gaasi waliwo abakyala abafumbira wali ba Sudan, most of the Sudanese babirawo kati akagundi ka gaasi kalemereddwa ne kaabika. Kati awali omukisa omubi waliwo edduuka ya chemical ng'eri kumpi. Bagezawo kulwanyisa omuliro ogwo ne bigaana. Abadde afumba bwe kumaze ne kukwata mu ngoye ne kuva mu ngoye ne kuyingira chemicals. Abafumba bafumbire bali mu bizimbe mujjeemu abafumbi. Abantu babadde bagenda kugira mu kizimbe tubeeremu nammwe mubeera wa. Ng'oggyeko okuzikiza omuliro, poliisi eri ebadde ku ddimu ly'okugobawo abantu abadde balemedde ewakutta omuliro. Abamu batutte ebintu by'abantu, ebintu byonoonese n'ebimu biyidde bingi nga tuyinza okuba ebitofiiriddwa ebintu bya ssente empitirivu nnyo. Abamu ku basuubuzi abafiiriddwa emmaali yaabwe balabiddwako nga amaziga gabayitamu. Kakatende mwembadde zijja tukume kirabirya amacete nabyo bifudde. Ngenda kukola ntanze bannange nakaba nakola ntanze banne byambiye tubadde ki. We are selling computers there. Our properties are still there. I wanted to recover the properties and the policemen they refused. Munda paint waffe naweddewo nenga obuzibu kuva ku bantu batasobola kukola bakola mirimu giri unprofessional. Gokote ekifo nga restaurant notatekawo profession ya muliro. Omu ku bano embeera emuyitiriddeko n'azirika ng'onagiddwawo ambulensi n'addusibwa mu ddwaliro Bunnambiro. Waliwo n'abadde ayambako abazikiza omuliro azirise olw'okusika ennyo omukka era ono naye addusiddwa mu ddwaliro. Abamu ku basobodde okubako bye bataasa bagamba nti bayise mu kufa. Naye nga tusobodde okutaasaako ebimu era bige bisiridde byo. Naye tusobodde okutaasaako ebimu okutegeeza nga bino byolaba wano. Kuba teri mmotoka n'emu yabadde kuwanukayo wagguleyo kuvaayo. Buli muntu yenna alimu n'abasinga abasuubuzi bonna balina emmotoka. Abaddewo ng'omuliro guno gutandika baliko bye batubuulidde. Etandise essaawa 6 naye nga batugamba nti evudde ku dduuka ery'omwami ndowooza abadde alina by'atabulatabula. Nga bwe mulaba omuliro guvuddeko obuzibu buno bw'amaanyi ne tugamba naffe katusikulemu tujje tuyambeko ku bantu baffe naye era ambulances zaffe zonna tuzigambe ezijje ez'abakulembeze ab'enjawulo. Naye tulina abasuubuzi bannaffe abagenze nga bali mu mbeera mbi. Tugenda kugezaako okubalondoola. Akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ki Uganda Traders Association Godfrey Katongole asabye ekitongole ki KCCA okulaba nga buli kizimbe kibeerako obuuma obuzikiza omuliro. So tugenda kulondoola ensonga eno okuviira ddala wano okutuusa mu buli office gye tusuubira nti egenda kutuyamba. Council yange ya Kampala Central Division yayisizza buli kizimbe omwezi guno January bw'oba tolina fire extinguisher oba fire hydrant tugenda giggala. Poliisi ekakasiza nti teri muntu afiiridde mu njega eno era ng'okunoonyeza kukyagenda mu maaso okuzuula ekiviiriddeko omuliro guno. Tulwanisa omuliro guzikidde era tewali akoseddwa. Okuzikiriza omuliro guno kututte kumpi essaawa 3 wabula nga wetuviiriddeyo nga poliisi egumaze amaanyi. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.